السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu tumusaba Allah sokusasira n'emirembe bideri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu bakubiriza okubeera nga tutya Allah era twewale ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Edduniya eno kikakase nti oliko akaseera katono era ng'ekiseera ky'obuzaayo ekiseera ky'obulayo giveeko kyekisinga obutono. Naye ate bw'otunuulira enneeyisa gye tweyisaamu, engeri gye tuteewadde ey'okukola bigenda tusiimisa eri Allah, tulinga ababuzaayo ekiseera ekiwanvu mu bulamu buno obw'ensi. Njagala okikakase nti ky'obuzaayo buyabulira edduniya eno kye kitono. Tulongose nnyo enkolagana wakati waffe ne Allah, tulongose swala zaffe ze tusaala, twesigamire omutonzi eyatutonda. Mu mukono gwe mwe muli buli nsonga yonna, kubanga yeeyawula Allah ne yeesigaliza obuyinza bwa buli kintu kyonna. Agabirira ebiri wansi mu mazzi, yagabirira ebyewalula, yagabirira buli kinafu kyonna. Naffe tubeere n'okukakasa nti Allah tasobola kutwabulira. Abantu ebiseera bwe bijja ne bibeeramu obuzibu, abasinga bava ku Allah, abagenda mu masabo ne bagenda, abagenda mu bikyamu ne bagenda. Naddala tulwanyise nnyo ensonga erabikirwamu nnyo naddala abantu ennaku zino, ensonga y'abasiraamu abaggweredde ennyo okugenda mu makanisa nga basuubirayo essuubi. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, banjagala genda ku kyeyo n'abo abatalina ssuubi ligenda. Ensonga y'okugenda mu bapasitaazi mugitwale nti yakabenje eri eddiini yammwe. Twesigamire Allah yekka, yekka Allah yasobola otumalira buli nsonga yonna. Naye osanga abasiraamu bangi abatasosola, abalina kakikya mu ddiini, n'obasanga ng'embeera zaabwe bagenda mu bapasita ne babasabira olw'okubanga babasuubiza ne babateekamu essuubi. Essuubi liri mu Allah, tojjanga essuubi mu Allah wo. Allah tannakwabulira. Buli lw'osoma essuula eyo, suratu Duha, erina amawulire ag'essanyu geekuwa. Ssuula eyo nkulu, nagyogerako wano omulundi ogwayita. Tegeera amakulu agagirimu, obeere n'essuubi, essuubi oliteeke mu Allah, ojja kulaba ebintu nga bitambula bulungi. Kale njagala obbakakasa nti Allah Al-Hayyul Qayyum, oyo omulamu yekka eyeeyimirizaawo, tasobola kuva ku baddu be, tasobola kuva mu bantu be. Yatuteeka mu nsi muno, ng'ensi eno tugiri mu kiseera, era n'atulaga kiki ekyokukola, tunyweze ekyo Allah kye yatulagira okukola. Muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze, tolina buwanguzi bw'ogenda kufuna ng'ogenze mu bapasita.
tolina ndwadde zogenda kuwona kugenda mu makyaki weekyabira kabasa akagenda okufuikirako obuzibu ku lunaku olwakhira. N'olwensonga eyo tulongoose akiida, enzikiriza, tuleme kubeera nga tuggweera mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Bangi balokoka, bangi banoonya edduwa mu bantu abakyamu, ne bagenda ne babasabira, wabula omusiraamu ne yeerabira nti kyakoze kimujja ne mbuki ne mbusiraamu. Teriiyo kyabbeeyi kyolina mu nsi muno nga busiraamu. Teriiyo kyabbeeyi kyolina mu nsi muno nga busiraamu. Tolinaayo kya muwendo kinene nga busiraamu. Babijahali baalina ebitiibwa, Babulahabi baali babitiibwa min ashraafi Quraishi Makka, baali babitiibwa mu Bakuraishi abakaafu. Falaawo yalina essente ne Kaaruuna. Eddiini y'obusiraamu ebakubanga yali egulwa na ssente na bitiibwa, baali badde bafa basiraamu. Ku ssente ze baalina baaliguza ekyengera ky'obusiraamu, ku bitiibwa bye baalina baalifunye obusiraamu. Naye ekyo Allah si kyatunuulira nti waba Allah etusiimira obusiraamu n'abutulondera nga yeddiini, muganda wange omusiraamu gy'oba onyweza oba ofiira. Tewaliiwo kikwetaza mu makyaki kukusabira. Oli n'atabaamu na nsonyi kwesitaza, n'ayimirira mu maaso ga pasita oba aga faaza ayambadde n'omusaalaba n'ebiganduula byabwe n'amukwatako bw'ati, n'amusabira. Oluusi ne beekubya n'ekifaananyi. Yakhe eddiini yo kyekikulu. Aazzu shay'a indaka ddiini. Ekyomuwendo kyolina ekisinga ebbeeyi buki? Busiraamu. Yagadde ntandike n'ensonga eyo, naye ng'omusomo gwaffe gukwatagana ku maki? Ku maka. Mulundi guli twakomawa? Twakoma nga tunnyonnyola nti omusajja yenna ayagala okufuga amaka abeera ne hikima, abeera ne common sense. Mu bimu ebisumbuwa abasajja bitukyalenjinga nnyo mu maka gaffe bwe taba na common sense oba asiyaasa, engeri omuntu gy'afugamu amaka. N'osanga ng'owasa ono n'akunobako, n'osanga oli n'akunobako, n'osanga oli n'akunobako, n'osanga ng'akantu katono nnyo bwe kati katabudde amaka, duniya neeyimirira kantu katono. Ekisumbuwa abantu abafumbo abali mu maka ye common sense atubulamu, engeri gye tufugamu amaka gaffe ne gatabuka. Awo nsuubira bwe twakoma omulundi ogwayita. Olwaleero njagala njogere ku bintu eby'enjawulo ebireese ebizibu mu maka bye tuzze twogerako. Essimu twagyogerako ne tuginnyonnyola. Gwe kennyini naawe oli mujulizi nti mu bimu ebikusiikuula emmeema awaka ssimu n'omukyala. Bano abantu be tulina ku mulembe guno beetaaga amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Kino njagala obbakakasa olwaleero. Omusajja ataabeere wa buvunaanyizibwa awaka agenda kukeera ku makya tahta zawjatin abid, ng'ali wansi wa mukyala alinga muddu. Mulembe naddala guno bwe tulimu. Ataabeeremu kasengejja kumanya buvunaanyizibwa Allah bw'amwagaza kubeera nabwo mu maka, agenda kufuuka nga muddu eri omukyala. Akati ennaku zino maka ki g'omanyiyo ng'abagalimu tebakaaba? Abagagga bakaaba, bannaddiini bakaaba,
buli n'atuuka nti omukyala antuuse wano amulinnya ali wano amumazeeko emirembe luusi emirembe egyo ffe tugyemalako nga giva ku ki obutatuukiriza buvunaanyizibwa. Naddala abasajja b'omulembe guno baafuna ekizibu, Allah yabagezesa n'ekizibu ekyo. Nsaba Allah aleme kukingezesa nga bwe yagezesa abamu ku mmwe. Ensonyi zaababula, ne mukwata abakyala ne mubasindika ku byeyo bagende babakolerere. Tekitegeeza temukyalina nsonyi. Bwe n'osindika omukyala agenda akole ssente asolooze mu Bawalabu akusindikire, ate eno n'owasa omulala. Kali ku byenna okendeeza ki? Okendeeza bizibu oba weeyongera bizibu? Osindisa oli abadde mu maka agende ku kyeyo akole. Bw'amaze okulinnya ennyonyi ate n'oyingizaawo muki? N'aweerezanga ssente bambi ze bamusasula omwezi, mwe ne mulya n'omugole. Weeyongera bizibu. Kati omukyalo oyo bw'anaatabuka n'akuteekako akazito togenda kweyagalira mu maka. Kati ensonyi zaggwa mu basajja, baagala ssente ya kiki? Ya kikyala. Ssente y'omukazi ogyagala gwe osobola okusigaza ekitiibwa. Senga bukya ku makyanga omukyala yakulabirira, osobola okusigalamu empeke y'okutegeera. Noonya mukyala mugagga anandabirira, osigaze mulimu ki gwe balabirira. Kasita oneemanyiiza okwagala essente y'omukyala, bajja kukuteeka mu buli kintu kyonna, kubanga ajja kukugamba tuulaawo nze nkwagala waki waka. Wenna otulukuke obeere ng'aliko omunaanaasi, kubanga ye akwagala awo wakana nti yakuteeka mu buli kimu. Yakulabirira, alina emmotoka, yakusuza, yalina ssente, kakati gwe wasigaza ekintu eki kwesonseka mu bikuntaabi. Kati oyo lwaki takusiriwaze obwongo bwo n'abutemerako eki? Ettaka. Kasita oneeteekamu okwagala essente y'ekikyala, ogenda kufuuka wa wansi, obeere muddu wa mukyala. Omusajja yenna ow'obuvunaanyizibwa yeekolerera n'ayimirizaawo amaka ge n'ako akatono kakola ki? Kaalina omukyala ajja kukawa value. Kale at least Allah akuweebwe mukisa obeere nga gw'owasiza muki? Nga mugagga. So si gwe tokiteeka mu nniyayo nti noonya muki? Era ogenda okulaba buli omwana onyo omukyala alina saagala wakuteekamu, nanze saagala bakuteekamu, kyagala ng'omukyala ze nzija buzzi. Naye gwe nojja bane waliwo ebintu byeteekeddwa okuba nga tukulembeza nsonyi. Bwe n'osanga omukyala mu nnyumba ye nga n'essuuka z'oyingiramu za mukyala, kati gwe agenda kuweera vali ku ki? Kyova olaba badde eyo ne batugeya. Luli wiiki nga 2 nali mu kiyembe awo nga ngenze ggulawo yunifoomu z'abaana ku ssomero. Abakazi banyumya ebintu ku basajja naye nga tebamanyi nti gwe banyumiza yenze. Ne banyumya ebintu. Okumanya banyumya ebintu bingi ku basajja, neewunya ebintu ebiri mu bakyala. Navaawo nga nkakasa nti kiyinza okuba abalina abakyala ddala ku 100 bayinza okubaako 5. Naye nga bakazi bannaabo ate be bakola ki? Be banyumya. Naye nga kiva ku ki? Ku bukendeevu bwaffe bwe twolesa awaka. Twolesezza nnyo obukendeevu, obunafu, obutasalawo, okubulwa ensonyi, gwe bakulabirire. Nga n'essuuka z'osulamu za mukyala n'oziyingiramu ne weesoggamu. Wabula n'ojja ng'owuuba ngalo
n'okonkona ne baggulawo. Simanyi oda gy'osobola kuwa mu nnyumba efaanana bw'etyo. Kyolabye ekikyamu osobola kyogerako oti, ng'omukyalo oyo akusuza osobola kyogerako oti, era magezi ki g'osobola okumuwa agatali ga kumubbako ssente. Kati abasajja ku mulembe guno ensonyi zaatukola ki? Zaatuggwamu. Era mu byoba olwanyisa ennyo mu bulamu buno, lwana nnyo okulaba nga omukyalo omusukkulumako ku byenfuna, abeere ne ssente ze naye nga gw'omusinzi, nga bw'abaako kyayagala alina okukusaba, bw'abaako kyayagala nga gw'okimuwa, musukkulumeko ku byenfuna. Naye munayagala abakyala mumulere engalo, mumukole gwammwe gwannika. Kuwoowa nze bangi nnyo abajja olinaga noonya omukyala naye nga alina kantu, gw'olina ki? Onoonya balina kantu gw'okalina. Tubulaba n'abaana b'abantu mubadibizza kubanga munoonya bakola ki? Balina. Olwo abatalina mugenda balekera ani? Aye n'olabanga oluusi abanoonya abo abalina ate ng'obala abantu baabuki? Babuvunaanyizibwa ate be banoonya abalina ssente. Tubulaba kyakabenje nnyo okubeera awo ng'omukyala yakusukkulumako ku byenfuna. Essimu ezijja zoogera ssente z'otawuliranga nako. N'olw'ensonga eyo sukkuluma ku mukyala wo mu byenfuna, era osukkulume ku mukyala mu kutegeera. Mu bizibu ennyo ebitumenya ennyo awaka, ebituviiriddeko obuzibu mu maka gaffe ge tuwangaaliramu, kwe kuwasa abakyala be tuwasizza nga tetulina gye tusobola kubaloopa. Eyo nsobi nnene nnyo. Buli woogenda ng'okuwasa omukyala, funa omukyala ng'olina gy'osobola omuloopa. Ki kyentegeeza? Nga wanaabeerawo misunderstanding wakati wamu, olina abantu gy'osobola omuloopa ne bamukola ki? Ne bamugambako, ne bamutuuza, ate ne babaako bye bamulagira nga byateekeddwa okukola. Waliwo abakyala be tuwasa tubalina bangi mu maka, ng'onoonya ne gy'omuloopa ensonga zo nga tolabayo. Maama we yennyini omugamba ku nsonga z'omwana we, ate mujja mu lutalo. Baganda be bennyini nga tolina gy'osobola muloopa. Akati singa owasa omukyala afaanana bw'atyo nga tolina gy'osobola muloopa, ate ng'alina n'akantu kano, oluusi yalabirira famire yaabwe, osobola muloopawo oyo. Ewaabwe yabalabirira, gwe bamanyi nga mukama waabwe yalina kaki? Kantu. Kati oyo omuloopa waani? Anaamugaa nti Zainabu, kino kye wakoze musajja tebamuyisa bwe batyo. Ddayo mu maka g'omusajja, omusajja omubyoza ekimala, ddayo. Bw'obanga oyagala okutebenkera mu maka ng'olina omukyala, tebenkera mu maka n'omukyala, era wasa omukyala ng'olina gy'osobola omukola ki? Kumuloopako mu bantu baabwe. So saate kumutuuza, olina gy'oloopa, ane ne bafundikira nga bagusinzizza ggwe. Ne baga Sulaiman, weetondere mwannyinaffe, weetonde. Ako kabenje kanene, kubanga abakazi ab'ennaku zino tebakyabuulirirwa, so si beewaabwe so si baawa. Kati mufunenga abakyala nga mwina gye musobola obakola ki? Okubaloopa, ng'ate gye mubaloopye babawulira, basobola obbalagira, ne bayingira mu nsonga mu bwangu. Naye n'oloopa omukyala wo, oluusi omanyi akukuta n'omusiguze, n'opapala okutta essimu z'abeewaabwe, ne bajja n'obannyonnyola ebiriwo. Tava ku masimu, ayogera n'abasajja, ne bagaa naye mukosaibu, naawe beeramu. Omukyala bakyamuwubira nnyo ennaku zino bwe batyo. Ako
hakonako awo vaawo otunula otya mu ddiiro nga gwe wagenza okuloopa ate gy'oloopye ne bagukola ki ne bagukusingisa n'olwensonga eyo mufune abakyala era muwase abakyala kyobalaba obusiraamu bwayogera nnyo senga osanga omwana omuwala gwogenda okuwasa omukyala nga talina bazadde be bazadde be bonna bakola ki oyo mwanguyirenga nnyo omuwase era mbalagirira eryo ddagala oyo omukyala ajja kukutwala nga akulaba gwe kitaawe gwe nnyina gwe baganda be naye ono baaba tribe gyali baaba waffe magato gyali alina Japani naye ono ajja kukutwala ng'akulabanga kitaawe akulabanga baganda be so si bino nja kukubira baabagundi naye gyali buli wofunanga omukyala nga tolina wosobola muloopa manya weetisse ekizibu kiki kinene akati mbimu ebitubulamu abasajja waliwo ensonga ziri nnya empagi nnya omusajja yenna ow'obuvunaanyizibwa alina okuba nazo weezuule mu bintu ebyo bina mu makaago ekisookera ddala alhanan okulumirirwa munno bw'oba oli awo ng'olina omukyala nga tolumirirwa naawe teri agenda kukulumirirwa ojja na kutuuka olwala oluusi obulwadde obukutadde ku ndiri ebbanga n'ebbanga nga n'omukyala tafaayo nali ndabyeko amaka ng'omusajja alwadde obulwadde buli awo naye ng'omukyala kyayagala kyakola okumanya yamutuusa ku ddaala ebbi yatuukanga n'okwenda n'aleeta abasajja mu nnyumba ne bayingira mu kisenge ekirala omusajja ono ng'ali wali ku ndi n'atuuka n'ogamba temwali njozebwe muti nga sinnafa mwali bikoleddeko ebbali nga siraba tunulira obulumi obwo waliwo omukyala asobola okukutta enfeezi n'oba nga okyali mulamu naye nga yakutta dda kiva ku ki alhanan obutalumirirwa bw'oba oyagala okubeera mu maka obeere n'essanyu ne mukyalawo beeramu okulumirirwa obeere nga anta rajulun hanun ekigambo hanan kitegeeza ki kyenjagala mutegeere wano mulaba nga olina omwana wo ekyana kyekito n'olaba nga kiva ku mmeeza kigwa kyofiiringa ekyo kiwulira ofiiringa ki ofiiringa obulumi n'okulumirirwa obwo obulumi mummwe abasajja abafumbo ani abulina eri mukyala we obulumi obwo bwe muŋŋambye nti owulira obulumi ani mummwe abulina eri mukyala we weezuule mu bintu ebyo oba oyagala okubeera mu maka nga mulimu essanyu bw'oba tolina ekyo hanaani nga tolina bulumi obwo bw'ofiiringa eri mukyalawo gwe bw'osanga mukyalawo nga tamanyi kusoma Kulaani kiki ky'ofiiringa bw'osanga mukyalawo nga tayambala bulungi ng'obusiraamu ofiiringa ki naye ate we tusinga okulaga nti tufiirinze bubi ekubasanga nga bali ku masimu yaa bino ebisigadde ebyeddiini obitwalanga ki lumirirwa omukyalawo obeere n'okulumwa mu mutima lwaki mukyala wange ali mu mbeera bweti lwaki mukyala wange tumaze omwezi mulamba tuli mu lusirika lwaki mukyala wange kino mukendeevu mu kino beera n'okulumirirwa eri munno bw'oba oli wano ng'oli mufumbo nga tolina kulumirirwa eri mukyala temuli mu maka
muli mu kumala budde mu bufumbo era mmwe temusaana na kuwangaala babiri, muba mwetaaga kwawukana, buli omu akola ebiki ebibye. Tolumirirwa mukyala nga n'omukyala takulumirira. Oba okoze otya talina peyini eyo. Kati ekisookera ddala alhanan. Ekyokubiri omusajja kyateekeddwa okuba nabyo byatiikeddwa okwezuulamu assaraha, alina okuba nga ali direct. Ali ki? Ali direct. What? Siida. Muwarabu agamba siida, talinaamu koona, ali bwati. Bwotyo bw'oli eri mukyalawo, hal anta sarih, ddala weetunulamu bwoti n'omukyala oyo gw'olina oli dayirekiti. Ekyemu agiraba togyekanga. Ntegerekisi amanyi password y'essimu yo, naye oba tosobola kujjako ssente, asobola omugamba anyiga ssente omuweereza emitwalo 5 nga tumaze mugamba bw'omala okunyiga process leeta nteekemu pini noganyiga bwoti nyiga 185 hash kaga omaze kitateeta nteekemu pini n'omugabo genyiga bwoti nyiga 2385 muweereza oyo sente. Beera direct. Oli direct mu makaago oba olinamu amakoona. Mulina abaana bangi abamu bakyala bamwe tebabamanyi. Mulina abakyala ebbali mugendayo misana naye nga mulina haki eziwera 3-4. Kizibu nnyo okusanga omusajja ku mulembe guno alina haki emu. Eyinza kuba emu awaka mu bigambo naye mu bikola in actions. Kuba nze ntera obbawoowa, saagala bakyala bamwe mbalimbe nti bokka be mulina era njagala bakiwulire, mulina. Kati beera direct ngenti ashinda nakoze eki nawoowa, saagala ogende nti ate ondeetedde ebizibu. Kati beera direct. Omuntu omulage nti kino bwenva wano ndaga wano, bwemba siri wano ndi bwenti, bwemba siri ku mulimu ngenze wano. Amakoona gano galeeta emitawaana mu maka, kujja kuleetera abakazi ebizibu nga ne ku nsi muvuddeko oba temuli direct. Byoguze bimumanyise, amanyi olina poloti ekasenge, olina poloti egindi, ojja kufa emaali y'ebule. Abaana bo nga n'emaali abantu bagitwale abagimanyi. Kati beera direct. Ntegerekisi leero tetulina ssente nga ddala temulina. Leero nninamu era olage nti ddala weeziri. Naye kasatu n'abeeramu amakoona. Ekyabasajja mwezuule nti mu bimu ebireese obuzibu kubeera nga tetuli, omukyala wo takutegeera. Kkiriza omukyala akutegeere, wabula mu kutegeera tokkirizanga n'akumalayo 10 ku 10. Weerekerangayo 25 zizo, ezo za musajja zizo. Wabeerawo ebibyo nga gwe olina obbidabbara okubipulaninga ng'omusajja ng'akokako. Bwe ntegeeza okubeera direct, waliwo ebintu ebyetaagisiza okuba direct, waliwo n'ebyeteekeddwa okwesigaliza ng'omusajja, ng'okusalawo ku bintu ebyenjawulo, so si mukyala nga yakukola ki, yakusalirawo. Enkya njagala kukyaza ku baganda bange naga togeza siriiwo, tetulina budde. Naawe n'otegeeza abeewamwe nti oli yakoze eki, yagaanye. Bw'oba tokyali musajja oba ofuuse kiki oba ofuuse kiki. Akati olina okubeera nga oli direct. Tulina omukolo
nga ddala weeguli nga Sheikh Seville wagenda okufumbiza muwala we nga ddala omukyala akimanyi. Era Allah bwakusaasiranga ng'oli direct mu bimu ebyonoona emikolo gyaffe nga nsaba Allah ogugo gubeere bulungi. Ebikyankalanya emikolo gyaffe awaka nga tugaba abaana baffe biri munasaba olw'ensonga eno, kubanga gw'olina temukwatagana ku nsonga za ddiini. Katono si imaamu tayagala ndongo, era abasiraamu bajja kiraba bubi nga ku mbaga ye kuliko eki, naye ng'omukyala nga tekisoboka. Ono omwana owange tasobola kuva wano nga tewali ndongo. N'akuyitira ne bannyina n'agamba muwule mukoddomi wammwe bwalogootana alinga agenda oziika omwana. Bakoddomi ne bagamba nti muko beeramu amagezi, ono omwana gwe tugaba waffe. Ne bakubuuza ekibuuzo ekyokubiri ne bagamba nti mu mbaga eno ogenda kuteekaku ssente mmeka? Awulemu ansa we mubulira n'osirika n'ogamba nti ng'ate olaba oluusi be bazikoze eki, be bazitaddemu. Kati kizibu nnyo mu bikyankalanya emikolo gyaffe egiri awaka n'abakyala, kubanga omukyala temukwatagana naye ku nsonga zaki za ddiini. Oyagala kirala naye ayagala kirala, ye tatunuulira ebyo ddiini. Nuga nti munnayi tekisoboka, naga no, ono mwana wange at least omulala ajja mugaba. N'alabayo omulamu waawo ategeera naye entegeera etya emu, namuga gujja okutuulawo. Ono mukulu wammwe yawuttuuka dda. Abakyala batuvuma batyo, ne batusiriwaza, ne batukakkanya, naye nga byonna bw'oba oyagala okuwona akabenje ako konna beera direct. Omukyala akumanye, amanye nti nze gwe nafumbirwa si waaki, si wa ndongo, gwe nafumbirwa si wa nnyimbe. Naye omukyala amaka ne gatabuka lwalumbe lwa ssengaawe, baatuyise waffe, baatusalidde tugenda ku ddwa ya 40, n'otazimuwa n'akuloopaloopa buli wa muntu. Naye bw'aba akimanyi ng'oli direct, nze saabya nnyimbe, nze sibeera ku mawuledi, nze siri bwa kino, n'obeera direct. Owaka wange tewabeera ndongo, ojja kubeera owangudde. Buli we tutaabeere direct, abantu bano abaawaka bagenda kutufuga. Oba point kati etegerekisi tubeere ki direct. Obutali bwa direct bwo bwe bukuleetedde ebizibu. Waliwo byokweka ate ng'olina byatula. Buli wootayatula ebintu by'oteekeddwa kwatula mukyala kubikutegeereramu. Tegerekisi ojja kubeerawo ekyabidde akaki akabasa. Ekyokuna alkaramu, ekyokusatu alkaramu, obugabi. Obuki? Obugabi. Ogaba kyenkana kyeri mukyalawo. Wallahi omukyala mu byalabanga omusajja gw'alina yatomera, alina kintuntu butamugabira. Ekigambo ekyo kikulu, nja kukiddiŋŋana nnyo. Omukyala mu bye batukendeezaamu butabagabira. Ne bw'oli mufu butukulamu abalongo, ne bakkazaako erya Ssaalongo ku kyalo, ne mukyalawo nga yenna alongo, mujaagana n'abalongo bammwe naye nga togaba, takulabawo. Ne bw'oba ogula ennyaanya n'oteekaawo ebyokulya naye nga tota. Nkwa tetaki, nkwa teva ku nte. Muleme kubeera nkwa ezitava ku nte. Kyentegeeza kyeki nga totakaki, totakasente, kasenteko kasente, balinga ke bagenda okuziika nako. Oyo omukyala gw'olina oba okakasa nti akyali mukyalawo, mugabire.
mugego omutwalo gugwo bane n'omwavu agaba mugenda ne mwekwasa ekyobwavu n'omwavu akola ki agaba n'ebitaano babigabako obimenyamu wakati ono n'alyako ebisatu ono n'alyako ebimeka weezuule mu butagaba mu bumu obutagaba bwe boogeza abakyala ebigambo ebigamba nti wano ntuddewo ku lw'abaana akulaba tokyalinamu maki makulu alkaram obugabi gaba beera mugabi eri mukyalawo mugabire yinza okuba tomugabira lukanaku naye wansi mu mwezi baako kyogaba agambe nti omusajja wange mugabi angabira ekyo kibadde kyakumeka kyakusatu obugabi ekyokuna weezuule mu nsonga z'omu kisenge awo nno watucyalenjinga leka kwefuula kaliba awo muteekeewo nnyo essira nsonga zeki z'omu kisenge mubeere basajja ddala nsonga ezo nkulu tugenda ne tuva eno n'ebirowoozo ne tubituusa mu kisenge n'obeera nga tolina wadde empeke n'osinda businzi ensonga ezo muzinyikize nnyo mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa kuba ze zireeta abakyala era omukyala ga nti ono sajja kulya waliwo omukyala omu nabadde naye ejjo ng'akomplaininga ku bba nga sheekh omukyala nnimye hakki yange ng'omusajja asula mu ddiiro zinsula mu kisenge ne bw'omugamba otya abakyala hakki zaabwe muzibawo abamu wasiza baana bato bakyali beetaavu bwemuleetako ebizibu ebyo eby'emyaka 4 ntegerekisi gwe ensonga ezo zibeeremu mu mbeera ya buvunaanyizibwa ate mu mbeera ey'ekikugu so si mu mbeera ey'ekiboggwe weezuule okakase nti munnange nina wenkola ki so si kutuusa mukolo weetegeke muntu yeetegeka atya bw'onooba onoobeera mu nsonga ezo tozigwako bugwi omuntu mutegeke ng'okyalina eno mu ddalasa oweereze ka mesegi ye leero munaalya mutya kyobadde totera kukola oteekateekawo emboozi emusembeza gy'oli abaana leero banaabyeko balidde oteekawo emboozi naye nga tonnatuuka emusembeza ntegerekisi n'omulekera akagambo akajja okusigala nga kamuleeta obunnya ku matama paka lw'onodda naye mumubogoka bubogosi obeerayo n'ebizibu byo n'obeera mu buliri n'okwata ku mutwe okumala eddakika nga 4 kutte ku mutwe buuti n'emikono gye ebiri oli nno mu buliri kati oluva eno ga nti ya Allah kama mbaya naye nga munna ali wali toyogera naye tokiraki bintu ebyo si bya buvunaanyizibwa basiraamu bino mbibagamba teri ajja bibagamba baseeka abamu babakotogera ate bakyala bamwe ne babawaabira ne babageeza ebbali nze sijja bageya mbagamba lwatu leka kuleeta nnaku yo mubikunta ekyaleeta omukyala kuzimu ku nsonga ennene ekyo teriyo awasa mukyala naga nti mpasiza abeereko abo mulabengako era n'omala okikola n'omuwasa wiiki nnamba ng'ali awo olabako bulabi amasimu gaba gabuze dda negaba naye mujje mu nkime ono ndabika ndina mwannyinaze si bwe kiba kati bannaayo
mutwale obuvunaanyizibwa ate omubuuze omukole ki omubuuza naye bwe mutaabuuze bantu bwe nookanda kusuubira nti bitambula bulungi buuza muno bitambudde bitya ate bwakuzuula kyoli munafumu salama ki agongera ku percentage ey'omutindo so sigamba buge nti olabika gwe nze bwentyo bwotyo muno yesi bwatyo kubaka kati basiraamu ekizibu kyetulina wano ewaffe e Uganda mutusaasire abantu betulina tuwasa abakyala nga oluusi si babikira nga bavetalani benyini bazirwanako saagala munnemese muwulirize nga bazikola ki akati omuntu eyalwana yakuba sabasaba ku mulembe gwa Amini ze sabasaba kugono tibuhabulwa ze zimu ze sabasaba akati laba gwofunye yalwana ku gwa Amini bwoli kugwa tibuhabulwa enkuba yemu kati kizibu tulina tufuna abantu nga bo bazirwana ku balwanaganyi basambaganyi bamegganyi niyetaaga mumezi munne ali bwonoddaawo n'ozannya nga yakeneka naga kale nalina makanika wange sajja yalingaawo wakiseka oba yalagawa nga anoonya essimu kuba alaba you are wasting her time omumalira buki ng'amunoonya banoonya beekisi baabwe eyali amwogezaga nti alabika yalinamu amaki kuba abantu betulina njagala mubeegendereze abamu baali bamegganyi bazirwanako oluusi gwe omuwasiza oli wa 13 14 ayi nagenda nga agira akugeraageranya aga namba 6 ono yalinamu amaki kuba bali abawalabu Mungu kye yabawo obwenzi ewaabwe naddala mu Saudi Arabia yenjo okwogerako gye mmanyi ennyo tebabeera mu bwenzi obwo bw'abaana bikira ababikira akati oyo bikira abanga emmotoka empya moroka empya olinnyako kaki nedduka yokka supiidi gy'ogimanyiiza naye oli yamanyiira supiidi ndala kandanda kati naawe oli wa Mukama yayamba Mukama yayamba tegerekisi banaye ebintu ebyo mbisalira amagezi mwezuule mukole ki twezuule mu bintu ebyo bina byenjogeddeko alhanan okukola ki ngambye kyeki olumire waŋŋana niŋŋambye ekyokubiri ki assalaha okubeera ki tulina mu makoona niŋŋambye ekyokusatu alkaramu eki obugabi mutone mugabire abantu abo abali awaka ne bwoba omuwa wallahi 15 nga zize ajja kusanyuka tebaagala nnyo bingi ntegerekisi ekyokutaano twezuule mu nsonga z'ekiki z'ekisenge twefeeko ntegerekisi ensonga endala gye tulina otunulira njagala nnyo okukwata ku bantu tuli mu bufumbo buno abasajja mu butuufu eno ensobi tugikola nnyo ensobi esookera ddala kwe kuwasa bbira mupango okuwasaawasa awatali nsonga ya simba tolina busobozi wabula onyumirwa kukola ki kuwasa olina abakyala tolina busobozi bwabwe
muleke kunyumirwa bunyumirwa kuwasa nga temulina busobozi, kubanga abasajja b'omulembe guno ebibanyumira biri bibiri. Baagala nnyo okuwasa nga tebalina busobozi. Ekyokubiri, baagala nnyo okulya obulungi nga n'essente ze baleka awaka tezibaliisa mutindo mulungi. Ayagala alye bulungi, sirya binyeebwa. Waleseewo mmeka? Ezigula enkoko gy'oyagala n'ennyama. Ojja kunenya nnyo omukyala nti afumba bubi, kubanga essente z'omulekera tezikola birungo biwoomesa byakulya. Emmere eyo okuwooma n'enva egendamu ebirungo ebiwoomesa ky'ojja okulya. Akati twagadde nnyo okuwasa, naye njagala kubeera nga gundi alina haki 4, alina haki 3, gundi naye kati alina 2. Kasita onoddamu ebyo ebyokuvuganya nawulidde gundi Abdurahmani alina 3. Tomanyi aba 3 abo abayimirizaawo atya, naawe n'otomera byepaba n'obagwamu ne bakuleega ensikya, gwena n'okogga olinga omulwadde, hakki zikumalawo, zikusika. Eyasooka asika, owokubiri asika, owokusatu agagga wandeeta mu bintu bino byonna nga bikutamye. Kati mmala gawasaawasa ate mulina buki? Busobozi. Sooka osinziire omanye nti mpasa obusobozi mbulina, kubanga Allah kyatugamba, fankihu ma taaba lakum mathna wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu. Bwe tosobola fawahida, si musango, era tolina omusango ogwo ogenda kufuna, naye tolina busobozi. Weepampaliga ku bakyala, ono ali mu muzigo tosobola nagusasula, owakankudde omulala naye omutadde mu muzigo gukulemeredde, oweeno omugambye weeyiye, odduse mugweri gwe wakasasulako kuba tebakubanja nnyo, weekukumye eyo ejeeri oluggwako, aye n'oyagala owowe omulala. Waliwo omusiraamu gwe mmanyi muwooyi, muwooyi, oli Mungu yamuwa muwooyi, naye okumanyiira abakyala abawoowera nno ku mukeeka, talina na mufaliso, naye abawoowo ate n'abeera nabo. Kaakati ye kye yabasomesa, kye yabategeeza, yagala nabbi teyasulanga ku mufaliso. Nange nabbi yasulanga simanyi ku kintu, yatuukanga n'okuzuukuka ku kiwempe, kisaalu bakiyita kiki mu Luganda olutuufu, bakiyita ekirago. Yes, kirago. N'atuukanga n'okuzuukuka nga kimusaze. Abakyala bw'atyo ye bw'abagira, bw'abafuna. Kakati oyo lwaki abaawasa abaana b'abandi boosuza ku mukeeka? Omanyi obufumbo bw'oku mukeeka bwe bufaanana? Ne muteekawo piro n'ekisaalo ekyo, ne mwebika, n'ozaalira okwo abaana, n'afuna omulala. Ani temunyumirwa kuwasa, wadde twogera ku kigambo ekibaga nti muwase, tuba tetubatumye kusindana. Sooka weepimire ky'onoomalawo. Ntegerekese, tonyumirwa kuwasa nga tulina busobozi. Abakyala buvunaanyizibwa. Ono ayagala ssente, ono ayagala okulya, amaka tegayimirizika. Olaba agamu bwe gati, okuyimirizaawo agamu n'ogatuusa ne balya n'obalabirira. Era fe abalina agasukka ku omu twetaagisa ngule okulaba nti buli mwaka gayimiridde. Bantu amaka gabalema ne gatabuka, naga nti awannyo waawo ngezezzaako naye nkoze eki, biganye. Waliwo eyasaba eddwa naga nti sheekhe, Allah bonna abatwale. Ne bamugaa kubombi ajjulule kaani, naga bonna ne waabajjulula bantuuse wano. Naye nga tebasobola kgenda, yabeewangamu. Banaye temumala gawasa, kati mulina buki? Busobozi. Wasanga olina obusobozi. Busobozi bumala okubeerawo, ne woba owasa mukyala asooka, sooka weetengerere nti obusobozi mbukola ki? Mbulina.
sobola okulabirira omukyala, sobola omusuza, sobola omujjanjaba, sobola omuwa kyayagala. So tonyumirwa gundi alina haki bweziti nange olina ddaawo ne bakuwagawaganga wano ku muzikiti oli musajja muki omuntu alina omukyalo omu naawe noganja inshallah. Kituufu omuntu alina omukyalo omu entegeera ye banfunda kyo kituufu, naye olina era okuwasa ng'olina obuki obusobozi. Go ge mazima. Omuntu alina ku haki esukka ku emu entegeera ye bangazi, agaziwako mu kutegeera ne pulaani ze zibangazi, alowooza naye lowooza ng'era okola ki, olina obuki obusobozi. Naye wano ki kyenjagala okutuukako, abavubuka bangi, abantu bangi ku mulembe guno bawasizza nga tebalina buki. Abakyala ne babeegezaamu bwegeza nogandika gwe kutwali nti yagenda dda, n'omugamba ali atya namba 2 n'ogamba malagaleka yagenda dda. Kiki? kyala yannemerera, kyala yannemerera. Nalaba nga ninga aliko bomu. Olina okuba nga oli musajja osinzidde, tomala gawasa nga tokoze eki, teweetegese. Era inshallah omulundi ogujja nja kunnyonnyola obukwakkulizo obw'omuntu awasa afaanana atya, awasa namba 2, awasa namba 3 afaanana atya. Kubanga buli woowasa kakasa nti omukyala gwendeese namba 2 alina ebintu bingi byasinga kwakola ki, kwasooka. Lwakuba abakyala abatatera kufuna mukisa be bakyala ba namba 2, kubanga ogenda n'obeera n'asooka. Kati namba 2 ono ebiseera ebisinga tuwasa ogezesa, olaba asooka agamba ki, aneekyanga, anansala, anaakola ki, anaateekawo embeera. Akati n'omala gaga nti ate ogenda okulaba nga kitoddeyo noga nali mmanyi muzibu, kati neetaagayo embooko ey'okumeka. Kali bwe buzibu abakyala abo ba namba 2, okujjako omuntu ng'amaze kwetegereza nnyo. Naye buli woba ng'owasa kakasa nti gw'oleeta gwoza ku mukyala alina byamusinga biki. Era ne mu mboozi z'abali abanyumya buli kiseera gwe baba bali ate olw'okuba munnaffe, awo omanya nti waleeta omuntu. Leka kuleetanga mukyala gw'oyongera ku munno ntegerekisi ng'amusunga. Wawasaamu ki, wanzizaako akantuntu omutali muzzeeko omuntu nga ne bw'aba amutunuddeko bw'ati amuleeta olutiko amutuuyanya ntegerekisi ng'asirika yekka. Abasajja beebo neraba nakuzaako nyumirwa kuwasa, temuli talina kyansinga ntegerekisi. Era abakyala mbayigirize nti bannabwe abo be babazizzaako balemenga kubayita bajja baabwe, babayite baganda baabwe, so si baki. Kubanga n'obusiraamu bwamuyita muganda we, munnange baaba, amuyite baaba we. Ono bw'aba ye mukulu amuyite muto wange, so si muki, so si mujja wange. Ate naawe kuba mwe mukye bamanyiiza mujja we weri akusinga, mugambe mukulu wo oba omuge muto wo. Bwakubuuza olowooza simanyi banzirako, muge nti ono si muganda wo mu mbeera yakukuddako, muganda wo mu buki, mu bufumbo, mu busiraamu. Naye mmwe kennyini ate mmwe mubayigiriza mujja we weri abaana be abafaako, kagwe kennyini okimanyiza nti mujja we muge muganda wo. Nkya tulina omukolo ewa mukulu wo, nkya tugenda kwakiika yaba muto wo. Gwe kimukubeko atuuyane nakyo, naye nga gwe kimukoze eki,
kukimumanyiizizza oleme mumanyiiza kigambo mujjawo. Kigambo mujjawo omanyi kyekitegeeza? Mujjawo yakujjirira kukumalako mirembe, kukujjako musajjawo. Kati ekyo buli wakiteeka wano najjula. Naye bw'omugamba muganda wo w'ekatwe yatuwadde amatooke gano lwakuba mutya nnyo ati ekyo ekigenda obbalemesa ate okunyumirwa edduniya. Tegerekisi, wallahi mbalayirira Allah, mu dduniya muno temuliimu ssanyu oluvannyuma lwa busiraamu nga ssanyu lya mukyala. Ate liri luddawa kiki? Kiki ekyenkana omukyala? Kulaba mupiira? Sente? N'atalina sente awunzikira waani? Wa mukyala. Mukyala yalaga wala. Kati tetenkanya nnyo olabe ng'omugyamu essanyu. Era bw'onoosala kuno ku dduniya essanyu ly'abakyala likubule, bwe dduniya ekusaze. Nyweza kintu kimu ibaada zokka oyingire ejjana osisinkane bamujjana. Naye essanyu ly'edduniya oluvannyuma lw'obusiraamu lirimba maama abo. Kuba omuntu ne waaba ne ssente amutuuza wano ku muttu n'alabira ddala ng'akoze eki? Ngaggumidde. Naye mumuggumira naki? Wallahi ne wobeera ne ssente nga tewali aziryako. Tatulina mukyala? Odda waka esente ozirina, ne bw'onoobasomba n'oyingiza n'osomba ab'ekkala, abampi, abawanvu, abadinka n'abaki, naye nga tolina mukyala. Tolina kiki? Tolina ssanyu. Ssanyu liri mu bantu abo. Mungu yamanyi kye yabateekamu. Kale tugezeeko nnyo okulaba nti essanyu lyabwe tulikola ki? Tulifuna ku nsi kuno. Ate tutuuke ne mujjana ate era tubafuna ogw'okumeka? Ogw'okubiri. Eno yokka ye ibaada gye tugenda okugenda nayo mujjana. Mujjana teri kusaala ni waliyo abakyala. Mujjana teri kusiiba, tugenda kusiiba mu bantu abo nga batusanyusa. Bwe tulya bwe tubabeerako, bwe tulya bwe tubaddako. Bantu abo balaga era Katonda abanyumyako, bw'anyumya ku jjana n'anyumya ebyengere ebirimu aleka omukyala, n'abanyumya n'ebitendo. Mulimu abakyala abato abalina amabeere agatagwa, embeerera, abatakwatiddwako wadde amajini bali eyo. Balinzaani? Balinze nze naawe. Era wano teriyo alina imaani eigamba nti mujjana saagala mukyala yedda, njagala kulabako Allah yekka. Taliyo gyali. Ni waba seekanga afaanana ati, ni waba mufuti w'ensi eno, mukyala yatumalamu, atumalamu ku nsi kuno, ffenna ne tuggwererera, bitibwa byaffe bigudde lwabaki? Abakyala. Kati ekigambo omukyala temukizannyisa. Akubuzaako emirembe nga yagikubuzizzaako, oyinza okwegomba okuyingira kabuli nga bukyali. Naye ate bw'aleeta essanyu aba alikoze eki? Aba alireese. N'abantu abo mubaagale, mubaleetere essanyu, mubagabire, mubasapootinge, mubateekeko keya. Naye muleme kunyumirwa bunyumirwa kwagala kulya bulungi, kusosola mmere, esirya binyeebwa, asirya mukene. Era buli mukyala yenna bw'olaba nga bbaawo alekawo ez'akameezi ezitalina ki, ng'ate omulaba alina ssente, mufumbire ebijja mu ssente ze. Ate olina ssente n'okudowalira n'abaana bo butazirya, n'omukyala muli babiri, n'olema okugulira ku mukyala ku mmere ey'ebweru, okumuleeterako ku chipusi nga mukyali babiri, olwo muzaala abaana. Toli mugulira nsawo ya kawunga n'omugamba nti mbatadde. Ni muli babiri, muli bagule. N'ekifi ky'enkoko ne kikulema okuleetera munne ekisiike. N'olema okugula ku KFC ogikole ki? Olwo bw'olifuna ezzadde. KFC tebaligiwulira buwizi najjiraba ku mawulire. Mubasanyuse, mubagulire.
mubalabirire mu basupporting mubaliise buki bulungi buli omu okusinziira ku buki ku busobozi bwe naye gwogamba tolya mukene ate olekawo za mukene sirya binyeebwa ate zolekawo nolekera omukyalo 13 n'omugaa yiiya 13 ennaku zino zikyafumba ki nga n'omugaati ogw'13 tegukola ki teguliiyo bannange tubeere babuvunaanyizibwa awaka leero saagala kusukkaawo nkomezzaawo ebigambo byange inshallah omulundi ogujja bwe tujja okutandikira nga tutunuulira abasajja abalina hakka esukka kwemu beeyisa batya ani azza ku munne azzaako asaana kubeera atya migaso ki egiri mu kuzza ku mukyala mulimu emigaso ntoto ng'abaganda bwe bagamba tegikola ki ntoko tegisangika tegikola ki tegisandika era bw'oliba ogitegedde bulungi bw'oliba olina amahale tojja kusussa mwezi okugjako nga weewangulidde omuki mukyala ekirala kyenjagala okusembayo baganda bange muwase abaana b'obusiraamu muwase abaana b'obuki b'obusiraamu abaana bangi abaagala okufumbirwa wabula babawasa tebalabika wabula n'abaana ab'obusiraamu mbakubiriza obutettira katale kaabwe mwana agenda n'abeera ne basooka bamuzaalamu abaana n'asooka ate alowooza ku kufuna obufumbo naye ng'eno atiguka ekirala bakendeeze ku bukwakkulizo abantu babawase olina abaana 3 ate weemulera ku musajja ayagala okuwasa omuteekako obukwakkulizo naye nga n'abaana boolina si babe abasajja baagala baana bato naye oli myaka 37 ate olina obukwakkulizo njagala musajja bwati bwe tokyalina bukwakkulizo gwe akakwakulizo kalyaka musiraamu genda kasaba muki oba obukwakulizo omwana omutali mu 18 12 obukwakulizo bukoma ku 22 kasohingirawo 23 obukwakulizo obwo busale musiraamu bwenjagala kati nze nga newanga mukyala ali myaka 3 nga mwagaza ki njagalaawo anda ki anda 20 kuddeeno naye 3 oyo 3 abamu yabanzirako niye oli myaka 3 seeko oyagala kunsibya bwajja ssebo bwe bamumpa anda ki 20 ate benjagalira ddala abo mukulu munnange ntwala waaba awokwewuunaganya ebizibu alina bibye naye nina byange saagala bakulu bannange tegerekisi abo be bakyala kuba omukyala akula mangu akukaddiwako n'akuyisa n'okuyisa ntegerekisi naye abo balimu ekyama ntegerekisi naye bakaindeeza obuki obukwakkulizo olina abaana ozaddeko ate olina obukwakkulizo tebusangika olinga embeerera yabeera n'obukwakkulizo eganyagala omusajja bwati hafizu yazimba alina ku ssente alina eddiini naye olina abaana bano olina obukwakkulizo oyagala naawe hafizu kati gwe obwa hafizu sabira abaana baabo boolina ezzadde bafuuke baki bahafizu gwe kakwakkulizo kali kamu musiraamu atumahala ekyo okimanyi tulina okugawa abaki obukyala n'amahala agapime agamukola ki mujyamu akyakaluubiriza abantu mahale gaki amayitirivu agasusse wa amahala agamujyamu
jirika kalubizo njagala milioni 5 ngani azikuwa mukendeeze kuki okwakulizo abasajja abajja kuba wasa tegerekisi nga muwasa abaana b'obuki b'obusiraamu muleme basuula mbiki mu bikemu. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naba SK Muslimu Da'wa muba supporting program eza da'wa, mubagulire data, mubayambeko baganda baffe bana ba SK mu kubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase. Famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK Muslimu Da'wa. Banno booli nabo e Bulaaya basiraamu banne ekibiina abali e Sweden, abali e Germany, guno omulyanga gwa SK Muslimu Da'wa ogw'okugula kamera ngukwasizza mu abasiraamu abali e Sweden mu kibiina kyammwe kuba nkimanyi, n'abasiraamu abali e Germany eyo chapter tugiggalewo mubagulire kamera abo abali e Sweden n'abali e Germany. Omulimu guno ngukwasizza mmwe mulibeera abajulizi. Allahumma shahad, ayi Allah julira ku nsonga eno eyo program tubeere nga tugimaliriza ate tugende kunjala. Nkakasa nina obukakafu tensonga mugimala nga mmwe abasiraamu abali awo e Sweden, abasiraamu abali awo mu Germany. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuwanguzi, abawe buli kirungi kyonna kuno ku duniya ne ku akhira.